Mukama feebazibwe balamusizza akabatula ku TV bakuliseyo ku mirimu ne bannaffe abasigadde mbasabira ekisa kya Katonda bakome bulungi wamu n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola na Uganda bannaffe ffenna buli omu kiri kye n'ekitiibwa kye. Budde buno tugenda kubanga tufuna ku bujulizi bw'Oluganda omwami Kiyingi n'omukyala okuva ku kanisa y'Ensajji badde mukyala ate yasumba walala balina embeera gye bayitamu ey'obulwadde naye ng'obulwadde obwo bwava ku ddogo kuba n'abasawo baabunoonya ne bubalemerera era n'ebbaluwa bazirina ne twakubaaniriza babe nga baba okujuliza mu ddakiika zaffe zisooka nga bwe twabasuubiza tunaaleetangayo ku bujulizi ate bwe tumaliriza tudde n'ekigambo kye tugenda okugabana eky'olunaku olwaleero kye tugenda okusabiramu okubanga ate kitusumula okututwala mu maaso nga bannayuganda tusobole okukola omulimu gwa Katonda. Ekitiibwa n'ettendo kijja kuddira Katonda ambaaniriza omukyala n'omwami Kiyingi muwe obujulizi abantu bawulire Katonda byakola okuyita mu nkola y'omuti gw'obulamu. Tweyanza nnyo Apostle olw'ebigambo ebyo. Olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga tukyaziza ate kapo mu studio yaffe eno bafumbo ekyo kyengeza okutegeeza bagenda kutuwa obujulizi okusinziira ku muti gw'obulamu engeri gye guyambyemu obulamu bwabwe nga atukanya paati eno the Elvis Choice akankunda. Kati simanyi oba olunaku lwaleero oba nsookerewa motera okutugamba nti ladies first naye olwaleero abakyala mugenda kumukyamuku katono kantandikire ku mwami. Sebo nsanyusa okukulaba. Amiina ssebo. Ambadde nsaba weeyanjulire kuba tulaba. Mukama omulungi yeebazibwe. Amiina ssebo. Amannya gange bampita Musumba Kiyingi Stephen. Nga nsumba ekkanisa eri Musajji Kasawo. Ekkanisa gye nsumbamu. Kitegeeza oli musumba. Ndi musumba. Amiina. Nnyabo tukusaba naawe tweyanjulire. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda nange nsanyuse nnyo okubalaba. Amannya gange mpitibwa Musumba Robin akukkiriza Kiyingi mwami oyo nga nsimba obuweereza buli kusatu mukono gw'omusumba wange mutume muwanguzi Jubilee Ssaalo nga nkoze obulungi ennyo mwagala nnyo mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati olunaku olwaleero tuzze mu studio okuba nti nno mututegeeza ku nkola y'omuti gw'obulamu etuyambe tutya. Mwami Kiyingi tubadde tukusaba otunyonyole byaba bikyasooka onyonyole eggwanga buzibu bwaliwo kiki. Mukama omulungi yeebazibwe. Amiina mukwano. Bwetuuka mu mwaka gwa 2023 gwali mwezi gwa January Mukama n'asindika okutandikawo obuweereza Ensajji. Kati n'entambula bulungi nnyo paka mwezi gwa 11. Sooka oleke nga tonatambula bulungi. Ensajji kino sooka otunyonyole kiriridda bwa kiri Masaka kiri kyotera. Ensajji okwata ku luguudo lw'Olugerere otuuka e Kabimbiri n'ovaamu n'okwata olw'ettaka eryo n'oyita e Kasawo n'oyongerayo Ensajji eyo. Sayidi z'e Kasawo. Sayidi z'e Kasawo. Eri Ensajji. Kasi tweyongereyo. Kati bwe ntuuka Ensajji eyo tugende w'omwami Kawuma Stephen n'atuwa ekifo ky'okuteekamu ekkanisa. Oteekamu ekkanisa ntandika ng'ogendayo buulira enjiri abantu okujja mu kanisa ne bajja bangi mu ntandikwa. Ntandikwa weebeera abantu bajja bangi. Ne wabirawo omwami awo bamuyita Mayanja Kalyesuula. Yayitangawo awo nga mulaba naye ng'omutima Mukama ngamba omwami oyo mubuulire ku njiri. Ne ŋŋenda ne muyita olunaku olumu zaalisanga 11 ne twogera naye ne twawukana essaawa 2 ez'ekiro. N'aŋŋamba mbutuufu ku bigambo by'ombuulidde ngina embeera gye mpitamu naye ŋŋenda kulokoka. N'aŋŋamba ŋŋenda kuwulira n'abaana bange nti nze ŋŋenda kulokoka. N'agenda enkeera ku makya omwana w'omu n'ajja n'aŋŋamba nze yabaddeko wano naffe tugenda kulokoka. Omwana we yasooka okwata olulokole. Yali musawo Muganda. Oyo gweyogedde Kalyesuula yalina Ssaabamasabe wuwe omusawo w'ekinnansi. Ne ŋŋendayo ne ngookya baneetonya nnyo batwaza okgookya baneetonya ne ndowooza bizikidde ne mpitayoko emmanju ne ŋŋenda okulaba nga bikyayaka ne tubyongera obiteekamu omuliro ne batabani be bonna baaliwo. Kati obuweereza ne bugenda mu maaso. Omwami n'atandika okujja okusaba ne famire ne baka abaana be. Akati era nga bumanyi nti
waliwo omuntu avudde mu bantu bali babuuza omusajja ono manyi kigaalina agajja galokola omuntu waffe ono kati awo ne bagezaako ne bandoga bwe bandoga omusajja yajja waliwo omuwala yali afumba byakulya asika kabalagala muwogo n'ebirala omusajja ajja kugula byakulya yajja ali ku simu ayogera bwe yatuuka awo n'agamba musumba tompulidde konza ekituufu saamuwulira ne mugamba sikuwulidde nange musumba ali kompulidde ne mugamba sikuwulidde badde ogamba ki n'aseka n'agamba badde mumpulidde saamanyi ye n'agenda mutuufu era saamuwulira kati awo omuwala ono ssente esente ezo zijjiramu ebitali bituufu zijjiramu amaanyi ga sitaani omuwala oyo yali afumba n'asooka kulya nga siyakuli byakulya bye omuwala yali katale yali omuwala oyo yali muweereza wa mu kkanisa yali muweereza wa mu kkanisa kati nga abifumbirawo mu kkanisa oba waliwo effumbiro waliwo ekkanisa yali yokka n'effumbiro liri yokka olw'omwami ono waliwo omwami Kawuma ng'afumbira mu ffumbiro ly'omwami Kawuma naye nga era biri kumpi biri kumpi birinaanaganye ebyo webyali kati omuwala eddogo balireeteramu ssente omusajja ono alikola atya omuntu waffe tusooke tumukyekingemu ne bankyekinga netandika okulwala naye nga sirina kintu nti ngudde ku buliri nti ndwadde naye mpulira amaanyi gagenda gakendera mu mubiri ate kati kyetwandegadde okumanya nti ssente zino zibaawa omuwala ate gwe eddogo likwata litya kubanga ssente baaziwa omuwala oyo yalinga afumba bye yali afumba nga byolya azinakufumbira ogambye yali ndiga ya mu kkanisa era awo weesulaawo yalina wamama ewasula naye nga ajja buzzi bino byali akola yali atunda bintu byene nga alikola ku ssomero bambi nga kwolya kati ne bawooli ssente nga naffe nange muwa ssente n'ategeka ebyokulya nga emmere ekyayi bwe bityo ng'ategekera musumba we amufumbira musumba we kati awo dogo ebyajjira awo naye mukama yali yasooka n'aŋŋamba nti neefumbire abantu b'endimusa banaakola ki okulokoka bulungi naye nesuubiriza ddoboozi lya mukama awo kati awo webankwatira awo embeera nebeera mbi nnyo kati ssente zino waliwo enjagala tutegeere bulungi nti bakuwadde ssente babawadde omuwala ssente gw'olidde ebyokulya kati ssente zayita mu byakulya eddogo lyajjiramu ssente zebaawa omuwala kati omukono gw'omuwala ne guba nga ye buli lwafumba ye nze ndya ddogo baaloga mukono gwa muwala afumba kati gwe n'oliramu eddogo buli kyakola kyonna musumba alya ddogo abalala bo tebakwatibwako ki tafuna buzibu bwonna kati tukitegedde nti okuyita mu bubi bw'oli n'ofunamu eddogo naye ate abatulaba bandyegadde okumanya wakitegeera otya nti kati tugulyajjira mu kiwazimba mumwa wakola ki nasooka genda nga nzigwamu amaanyi naddala mu nnyingo muno ez'ebigere muno neeri wansi eri ku bigere nga zigenda nga nzigwamu amaanyi nafuwa era olunaku olumu nali nva mukono nali nva manyangwa nabeera omwami omu ankubira essimu yali kasiisa eyo musumba ojja nti nzija nange njala kunsabirako nina embeera naye omwami oyo nasikola olunaku lwali okutwa ku kkanisa bwenti amaanyi ne ganzigwamu kansooke nkusale ku kirimi omukyala tuli naye wano mukyalawo naye otugambye nti nno walyanga omuwala yakufumbiranga omukyala yalingawo ate maama waliriddawo okuba nti omwami ate ebyokulya alya byoli so otunnyonnyola otulabe oba tukutukwata omusango oba sirina musango munene nnyo kubanga omulembe guno katonda atuyise okumuweereza kati mwami Kiyingi mukama yamutuma Nsajja Kasawo ate nze nanteeka Emanyangwa mwali bawufu nga temusula mwenna nanteeka Emanyangwa kyondoza tukitegedde kati mwami Kiyingi bwe yatuuka Kasawo eyo
in fact okugamba okumulabula n'omulabula mukama message eyo yagiyisa mu nze nti gamba omwami wo yefumbire tiyasooka buuliramu nga bujja nti era nze namugamba nti weefumbire abantu b'olimu si balokole ne mugamba omwami ndowooza oba n'agamba nti aba omukyalo ono baliki ngera bomanyi abaami ebintu byabwe ngalowooza mulimu obujjajja mukama omulungi yeebazibwe n'ajembera eddoboozi lyani ery'omukyala era abooluganda mwami Kingi obulwadde bwe bwamukwata mukama neegayirira Katonda neŋŋamba mukama kiki omuweerezaawo naŋŋamba oyo bujeemu nze kasa nawulira nti obwo bujeemu engeri omuti gw'obulamu mutume muwanguzi mukama yamubikkulira omuti gw'obulamu ogubala ebibala 12 nga ddagala lyakuwonya mawanga kakati onoosonyiwamuko katono nga tunatuuka ku muti gwa bulamu wakitegeera nti kati omwami bimukutte ate n'omulabula nti ddogo akati obadde wali otunnyonnyola nti wagenda emanyangwa omwami nakubirako biki ebyo twagala kumanya eddugo lino lyajjira mu kika ki kati omwami wankubira essimu ne mugamba nve eno nzija tujja twogera ntuuse kasawo nti ye nange kanzize nsembere ntuuke ku kkubo anyway namusanga alina emmotoka gy'alina n'anteeka mu mmotoka omwo wa bodaboda ne musasula ezaali zintuusizaawo ne tugenda paka ku kanisa ey'ensagi olwo nvudde emanyangwa ono muleseeyo nze ngenda kuweereza naye agenda kuweereza wuwe nkitegeera kati omwami oyo nga nsooka mbakozesa okwebaza ku makyoko amaanyi ganzigwamu nga tugenda mu saaviisi nga bo bagenda nga balina olugendo gye bali bagenda okugendako naye nga omwami we yali omukyalo yali asibiddwako olubuto nga talutaluzaala kati wenamala okumwebaliza wayitawo ebbanga ennaku si nnyingi n'azaala kati nze nesigala ku kanisa nga ngenda kuweereza naye olunaku olwo okumwebaliza nga kye kimu ku kibala ekyomuti ogw'obulamu kati olunaku olwo nabuulira enjiri naye nga magu tegasobola kuyimira nenzijyayo akatebe nembuulira nga ntudde ku katebe era saasula ng'olweddogo likola nga linnyambadde lintandise nenzirayo eka ewa mukyala wange wamemanyangwa nemugamba ebibaddewo kati netubuuza mukama netusiga ensigo eri ku muti ogw'obulamu ekimu ku kibala ekyomuti ogw'obulamu jjukira ensigo eno ebimu ku bigaso byayo nti ebikkula ebyama mukama n'atubikkulira kitulina okukola netubuuza mukama n'atubikkulira netugamba omutango gwe tugenda okuwaayo mukama tubikkulidde ebyama tuwadde omutango netusaba netusiiba mukama n'aleeta omutango netukola okwebaza olwo abikulidde byama ku ddogo nti lyava ku kiwo byeru mwamala kusiga nsigo mukama n'abikkula ebyama ebyo mukama n'atubuulira ennamula egyatulamula egenda okuwaayo ekiweebwayo mu maaso ga mukama ekigenda osuma obulamu bwange netukola okwebaza tumala okukola okwebaza obulamu ne bugenda nga bugenda mu maaso we butyo netugenda mukazi we n'agamba nti tubuuze n'ebirala kyeka waliwo ebirala naye nga bifo tetunaakugenda eyo twasooka netugendako mu ddwaliro Gayaza baliyita Heresekeya ne batukebera naga tetulaba bulwadde netuvaawo tetumatidde oyo enkya nagamba lwaliwako emulago netugenda emulago tutuuka emulago abasawo tebaali tebakoze balina pati yabwe gye bali bakoze ku lwokutaano ne wabaawo omuvubuka akola mu ddwaliro munatugamba dokita gwengenda obbakuyita gwengenda obbawe enamba yawe ya ssimu mumukubireko ajja kujja era n'atukira essimu n'atugamba okujja nzija naye mulinawo $5,000 kofe weegiri naffe kofe weegiri dokita n'ajja n'atutwala n'atukebera n'atuggyako omusaayi bingi bye byatuggyako n'akebera simanyi yabimanyi sikyabirwadde kati okukakkana nga tebalina kyebazudde tebalina kyebazuula bakebedde ensigo bakedde ekibumba bakebedde kataago simanyi kiki olumudde ewaka ekyumba kirimu amayinja tebakebedde amaiza tebagalabye tukomawo awaka tuga nti buno obulwadde si buzungu awo twabuuliza mukama mukyala Kingi yaliko nga mugenda mu ddwaliro
ye yankulemberanga kubanga nze nali sirina maanyi naye nga yankulembera. Kati mutuuse ekiseera mu kubuuza Mukama. Kati Katonda mubuuza musize ensigo abikkula atya? Bwetutuuka okubuuza Mukama nga tusize ensigo. Mukama yasooka kuŋŋamba nti oyo mujeemu. Ninga Mukama sonyiwa saasira Katonda wange n'atulamulira ekitone. Ekitone kyali kya mitwalo 2. Ne tukiwaayo mu maaso ga Katonda. Katonda yakibabikkulira so si musumba. Katonda yabikkula. Okay. Mulembe guno Katonda yabikkula ebyama. So si musumba. Okay. Kubanga Katonda kigambo kya Katonda. Era nitula ku kigambo ekyo ne tukola ki? Sigo bwe twagisiga ne tubikkulira nti bujeemu Mukama tukole ekintu kitone. Ne tukwata ekitone ne tukiwa mu maaso ga Katonda. Mukama n'agenda naye nga gwentolola ekitone ng'afuuse yero yenna amaaso yero omusula afuuka lwedi. Kati nga bwe mulaba bweti nga ataninga yero. Yenna nga yero. Nga ne waba ayambadde essaati enjeru efuuka yero. Yenna ng'afuuse ki? Ne wataako obuteesa essaati ng'eba yero. Ng'afuuka yero. Omumwa nga guvunze n'okuvunda. Nga lyali ddugu kabisa. Oyongereyo. Lyali ddugu ly'amaanyi. Ebyo ndiweerako n'obujulizi. Omumwa nga guvunze. N'endajja naawo. Mukama n'agenda ng'abikkula. Twamala okuwaayo ekitone. Mukama n'agamba tukole okwebaza. Ne tukola okwebaza. Okutula endagaano. Okwebaza kw'obulamu bwe ne tukutula. Jjukira onoosonyiwamuko katono. Jjukira ekitone omukyalo ono kye yawa oba kye baawa. Emigaso gyakyo egimu nti kireeta okutabagana. Okutabagana. So kati bwe baakiwa then wabaawo okutabagana kwa Katonda nabo kuba ate waaliwo obujeemu. Ndowooza ekyo tukitegedde bulungi. Tweyongere Katonda. Kati bwe twamala okukola ebyo byonna tugenda ku nnono endala yakwebaza okukutula endagaano. Nakyo kibala ku muti ogw'obulamu. Twamala okukola okwebaza n'afunamu kaawa akabembereza akatonotono. Naye ndaba era ng'obulamu bugaanye. Nenzire mu maaso ga Katonda. Neŋŋamba Mukama kiki obulamu nga tebugenda. N'amusindika mu Julayi 3 oyo ate nga mulwadde. Katonda n'amusindika mu Julayi meka? Okusiiba. Julayi 3. Teri kunywa teri kulya. Ne tuzikwasaganya. Ne twewaayo ne tusiiba. Tuva mu kusiiba okwo. Mukama n'atugamba kati mukole embaga y'okusiima n'okugulumiza. Mungulumize ate munsiime. Ne tukola n'atulamulira omutango ogw'okumusiima ko n'okumugulumizaako. Amiina. Abooluganda embaga gyayogerako sinti kugatta bagole n'okuba wano mu mulembe guno ogusembayo ebankola naye nga kubakulirako wamu n'okuwayo bwewaayo. Nembuuza Mukama tukusiime naki era tukugulumize naki era n'atubuulira ebintu bino byakubuuza Mukama tokolera mu magezi go kuba ye Katonda alaba mu kyama alaba mu mwoyo era n'omusami n'abasamizi n'abaluguya batubikkulira mu mwoyo era bwe tumala okukola embaga eyo okusiima n'okugulumiza nina musumba gwe nagikola naye era wa mu Eden Center Park Ministries ne muyita ne mugamba jangu tumukole embaga eno. Abooluganda omuti gw'obulamu ddagala lyakuwonya amawanga bonna oba ogutegedde. Kati mumala okukola embaga then kati enkyukakyuka etandika etya? Mugenda kulabawo enkyukakyuka etandika etya? Tumala okukola embaga eyo ndoota ekirooto nga tufulumiza omulambo omunene mu nnyumba yaffe nga gufulumye wabweru wa geeti ng'embwa ziri mu gukola ki gulwanira. Okufulumya omulambo teyabadde talina maanyi ngatandise okuyimuka atambula obulamu bweyagala. Kitegeeza n'omu yali afuuse mulambo munsi yali yafadda nga bamuwaayo. Era bwe tumaliriza ebyo tugenda nindulaba omusajja abadde talina maanyi atandise okufuna ku maanyi abadde yero mu maaso aweddemu. Kati mwami Kiyingi omala okusiba ennaku 3 ziri eza dry omukyala mumaze okukola embaga kati ogenda okulaba nga emimwa soko tunyoleka emimwa face ngati nga bweyambala green asigala green. Soko tunyolemu akatundu enkyukakyuka ewagira bwotya omumwa gwo ndoza sitani yagamba kasoke njocho omugula nekulya ogogere nnyo ogusandoza n'okulokola abantu
naye nga guvunze gwonna bwe guti butuufu n'enswala zajjanga nga nzigobako nzigoba bwenti Mukama Katonda ono. ate ekirala kyasinga okuneewuunyisa nagendanga emmanju nga mpama bupupu obulinga obwa pusi. Ne kati ebyo byonna byonna abooluganda oba abatulaba tubiwulidde bulungi era tugenza okukakana tuwulidde nti omwami ono eyafuukanga yero alinga kana akasaati ka Bugembe akayero naye Mukama yagenda n'abayamba bombi nga babiri naye tuwulidde bulungi nti no ekyasinga okukola gwali muti gwa bulamu n'ennono ezo zonna ze baakola okuba nti no ze zaabayamba okuba nti abantu bano batereera. Olw'obudde mbadde nsaba just kubawayo seconds nga ziizo obeeka abantu ng'omu babiri b'otunuulira maama then tuggalewo. Nebaza omusumba wange muwanguzi Jubili Ssaalongo ne Mami Grace muwanguzi ate nentumirako baweereza bannange bonna betuweereza nabo mu Eden Center Park Ministries International buli omu mu level gy'alimu basumba mbatumira ababulizi b'enjiri mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Nange nebaza Mukama olwa Jubili muwanguzi Ssaalongo yagondera Mukama n'awuliza eddoboozi ly'omuti gw'obulamu esenga tegwali muti gwa bulamu esenga banteekadde mu kibookisi naye awali ekisa kya Katonda n'okutusomesa n'okuyiga enkola z'omuti gw'obulamu obulamu wange weebuli. Nentumirako famire yange bawuliza bannange n'amakanisa gonna n'ekkanisa gye nsumbamu ey'ensagi Kasawo nabo mbatumidde Mukama abampeera omukisa. Amina. Toyanziza nnyo amannya asigadde Elvis Chess Akankunda obujulizi bw'owulidde Mukama abawa omukisa. Bye. Tova ku remote era togikwatako tukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'Apostle Jubili Muwanguzi Ssaalongo. Komyo n'ekigambo kyaffe kyetugenda okugabana olwaleero ng'essala gyetugenda okugabana abantu bonna abadde bali mu kizikiza eky'omwoyo basobole okutegera ebigambo bye tubuulira kubaddewo ekizikiza nga kikutte abantu mu nsi yonna ekkanisa n'abantu. Isaaya 9 gye nsoma ndyoke nsaba ekigambo nsaba essaala naye Isaaya 9 tewaliba ekizikiza era eyo yali abonyaabonyezebwa edda yanyoomebwa ensi ya Zebbulooni ne Nafutaali naye mu kiseera eky'oluvannyuma agifuddeyo ekitiibwa awali ekkubo ly'ennyanja emitala wa Yoludaani Ggaliraaya y'amawanga. Katusabe kitaffe tukugulumiza n'okwebaza olw'ekigambo kyo kubanga ensi ebadde eri mu kizikiza n'ekkanisa eri mu kizikiza naye nga walagula teri bakizikiza kati na guno omulembe gwali gumamiddwa ekizikiza kati nsabira buli muntu yenna awuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekizikiza ekyo kibadde kimukutte kimwamukeko amaaso ge gazibuka ag'omwoyo n'omubiri naddala omutima gwe gusobola okutegeera ebigambo bino kubanga otuyise nga bannayuganda okuweereza erinnya lye lijja okugulumizibwa lyokka nga batwegasseko ng'era bawulidde nga bategedde amazima bonna ali batagategeera abalokole n'abatali balokole n'abali mulembe bonna abadde basibiddwa mu kizikiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tandise ne Isaaya egamba bweti nti naye tewali bakizikiza eri oyo yali abonyaabonyezebwa edda yanyooma ensi y'e Zebbulooni ensi ya Nafutaali naye mu kiseera eky'oluvannyuma agifuddeyo ekitiibwa awali ekkubo ly'ennyanja emitala wa Yoludaani Ggaliraaya y'amawanga. Abantu abatambuliranga mu kizikiza balabye omusana mungi n'abo baatulanga mu ekizikiza ekyokufa n'omusana gubaakidde. Ayezezza eggwanga ayongedde ku ssanyu lyabwe basanyukira mu maaso go ng'essanyu bwe liri lyonna ery'amakungula abasajja basanyukira nga bagereka omunyago kubanga ekikoligo kyamuzitowera n'omuggo gw'oku kibegabega kye n'oluga lw'omujozi bwe abimenye ku lunaku lwa Midiyaani kubanga ebyokulwanyisa byonna ebyoyo alina ebyokulwanyisa mu luyogaano n'ebyambalo biri kulukunyizibwa mu musaayi biriba byakwokebwa okuba enku n'omuliro. Mukama waffe yeebazibwe. Ekkanisa ngenda kwogera ku kizikiza kino mbalage ekizikiza kibika kitya ekkanisa n'ensi kigibika kitya. Abantu bwe twonoona nga Katonda alekera ensi ng'ekkanisa ebikibwako ekizikiza ensi n'agirekera amaanyi n'obuyinza ensi etandika okumaamira ekkanisa kati ate n'ensi olw'okuba etambula mu kizikiza kati ekkanisa ng'emaamirwa ng'ensi ebeera mu kizikiza n'ekkanisa ng'ebeera mu kizikiza ng'ebigambo byonna ebyogererwayo amazima ng'abantu tebakyasobola kubitegeera kuba baba bawambiddwa emyoyo nga gye gibafuga okusinziira ku Bayibuli
kati ngenda kwogera nsooke njogere ku Isaaya 25 mbalage n'emyoyo engeri gye gifugamu abantu nga bali mu kizikiza. Isaaya 25 bw'ogisoma egamba nti olunyiri lwa 7 tuka ku 8 egamba nti alimirira ddala ku lusozi ekibikka kyonna ekyaliriddwa ku bantu bonna n'ejjigi erisaanikidde ku mawanga gonna. Bayibuli egamba nti Katonda atuuka ekiseera n'amirira ddala ekibisikiddwa ku lusozi. Olusozi kitegeeza kanisa, ng'ekkanisa ya Kristo ebikiddwako ekizikiza, so nga n'amawanga nago galiko ejjigi eriribiseeko kanzemu olugiri. Era alimirira ddala ku lusozi luno ekibikka kyonna ekyaliddwa ku bantu bonna n'ejjigi erisaanikidde ku mawanga gonna. Yamirira ddala okufa okutuusa ennaku zonna, naye Mukama Katonda alisangula amaziga mu maaso gonna n'ekivume ky'abantu be okijja ku nsi yonna, kubanga Mukama akyogedde. Kati ebigambo ntubirabirako ne mu Isirayiri baatukanga ekiseera ne boonoona ne babikkibwako ekibikka nga tebakyategeera mazima. Ate era n'ekizikiza n'ejjigi ne limaamira ensi nga bonna batambulira mu kintu kye kimu. Lunaku lumu omuntu omu yaŋŋamba nti nalaba Ssaabasumba nga bali mu kibulangiti, bonna babikkiddwako, yali abamanyisiza kuboogera, naye nga bali mu kibulangiti mwe babulubuutira, nga kivako kinti ekkanisa bw'eyonoona Katonda abikka ekizikiza ku kkanisa n'agirekera ekizikiza ne kigibikkako. Ate n'ensi naye ng'eba emaamiddwako ejjigi, ng'abantu ne bw'oyogera n'obw'obuulira okutegeera kubeera kutono, okujja Katonda ng'asaasidde. Katonda kibola nti asooka n'abaako baalonze ababaako ekisa kya Katonda okubaako nga bategeera ebintu bino ebiri mu kyama ebiri mu kizikiza. Kaakati naye ate Katonda atuuka ekiseera n'akwatirwa ekisa n'amirira ddala ekibikka. Eprogramu gye twamaliza okukola nga tugambye atulaze ekibikka nga kimaamidde ekkanisa oli yakiraba nga kiva kato kigenda amasajja nga lunga lusozi, naye ng'ate alaba ate ekkanisa ya Kristo yonna mu nsi yonna, ate laba n'ensi. Ne mugamba ate yali tamanyi bigambo bigenda mu maaso. Ne mugamba tuli ku programu eno Mukama atugambye waliwo ekibisse ekkanisa tesobola kutegeera bulungi, waliwo ekibisse ku nsi abantu tebasobola kutegeera bulungi, naye ensonga y'ekibikka ekyo ejja etya kye twagala okutegeera. Kyabagamba nti nno abadde ali mu kizikiza ogenda kusanyuka bassebo ne bannyabo, ensi egenda kusanyuka ne kasa egenda kusanyuka, kuba Katonda agenda kutabaganya abantu nga bategedde amazima. Ye programu ye gyayagala, naddala eggwanga Uganda lyagala okukozesa n'amawanga amalala. Olabe nga abantu batandika okutabagana nti tuteese tutuule makanisa, abantu ba bulijjo, amafamireezi, amawanga, nga naye ng'abantu tebategedde kwe kivudde, tiwabaddewo okuyimirira n'okulwana okulabanga Katonda ajjawo ekiba kibisse abantu nga kibamaamidde. Era emmabegaawo nawulirako oluganda wa President Trump ng'agana yayogera nti yaloota ekirooto emirundi 2 nga biri katambi, ng'alaba Kristo amugamba nti Amerika mwanvaako mukomeewo, mulina bubeezi Bayibuli. Ne ngamba Katonda bw'atandika kubakulembeza okwogera nabo, olw'okuba tuba tumaze okukola programu eyo, tikati Katonda ababikkulako ekibikka batandika okutegeera. Ojja kulaba nga n'abakulembeze n'abawano n'abalala n'ab'ebibiina ng'abantu Katonda atandise okwogerera ddala nabo, ng'abalagira ddala omulembe, ng'abalagira ddala enkola y'omuti gw'obulamu, ng'era abalaga enkola eggwanga okuyitibwa, kubanga lubadde tebategeera bulungi. Omukyalo omu yavuddeeyo saidizeeyo nerabiddeyo saizeeyo mbalala, naye n'agamba nti yaloota President Museveni ng'agenze ewaabwe n'ayita beerosi bonna ab'eggwanga Uganda, nja bagiramu amakulu gaakyo, n'abagamba mukube omuti. Kaakati ne gubalemu ono n'agukuba, n'agamba nti kati timba ekifaananyi ekyo okitimbe eky'omuti ng'agukubye bulungi nnyo agutadde mu fulemu. Ne mugamba President Museveni kubanga akulembera ggwanga lyayitibwa aba akiikiridde Katonda. Olaba President oluusi aba akiikira Katonda, bakabaka oba omukulembeze yenna ku ddaala eryo, kubanga ono ali ku ddaala lya ggwanga, aba akiikiridde Katonda. Ate n'omusanvu guno gutegeeza ki? Kutuukirira oluusi. Kati abantu bano bw'obalaba oluusi oyinza obutategeera kye bakugamba. Oluusi oyinza okulaba Bobi Wine naye nga totegeera kye bakugamba. Baba ajjeko ekigambo wine okusaba, kubanga wine yatamwizanga abantu, ate ffe tugala kutamiruka mu kusaba. Baboogera ku mafuta, kati atabimanyi ayinza okupaaluuka n'akolamu birala. Kakati ne mugamba nti yakiikira bukulembeze kuba Katonda akiikira Kristo, kuba buli omu aba akiikiridde Kristo. Ne mugamba ekyokubiri, lwaki yayita beerosi bonna ng'ate baggwanga naye nga bali mu kitundu kyammwe? Ne mugamba yatategeeza beerosi, ategeeza basumba bonna nti tebasobola kutegeera bigambo bino, naye gwe ayingidde mulembe tusobola ffe bitegeera. Ffe tujja okusobola okujja enkola y'omuti gw'obulamu, lwaki eteekebwa mu fulemu etimbibwe abantu basobole okulaba. Ne mugamba ekyo Mukama kyategeeza. Kati nzizeeyo ku nsonga eno mbadde mbabuulyako
abantu baleeta ebigambo ebyo nga Mukama nena kyatugambe n'anyweza kyatugamba okukola nti ekintu kyali kibisse ku kanisa nga kibisse ne ku nsi ng'abantu ne boyogera babamu banga abategeeramu katono abala tebategeerera ddala naye kaakati obudde buno bwe tutuuseemu olw'okusaba kuno Katonda yabikuddeko ekibikka naye ekibikka kijja kitya kyejagala awo otegeere bulungi koyinza okubuuza ate kanisa nga weeri ekibikka kyo kijja kitya ye Zabbuli 78 igamba bweti olunyiriri lwa 58 kwetandikire kubanga bamusunguwaza n'ebifo byabwe ku nsozi ne bamukwasanga obujja n'ebifaananyi byabwe ebyole Katonda bwe yawulira bw'atyo n'asunguwala n'atamwa nnyo Isirayiri n'afuluka mu weema ye mu Siiro weema gye yali atese mu bantu be n'awaayo amaanyi ge n'ekitiibwa kye mu mukono gy'omulabe era n'agabula abantu be eri ekitala n'asunguwalira obusika bwe kasooke nkomaawo ti Katonda ekkanisa bwe yonoona emunyiiza wadde ebeera weeri Isirayiri bwe baamunyiiza yali waali naye Bayibuli egamba nti n'awaayo amaanyi ge eri omulabe kubanga omulabe kibeera kizikiza ne bali bwe baanyiiza Katonda yabaleka ne babajjako essanduuko y'endagaano kubanga mwe yali atuuliza ekitiibwa kye kakati olw'okuba mwe yali atuuliza ekitiibwa kye essanduuko y'endagaano ne bagitwala ne batandika okubonaabona nga bawadde essanduuko Katonda afuluse Katonda naye afuluka nga bw'olaba ekiswa ne kisigala awo naye ng'ate abantu bwe bali okisanga weekiri era kisobola okubeerawo abantu balya banywa batambula naye nga Katonda ow'amazima yabafulukamu yabavaamu kati n'ekkanisa ya Kristo Katonda ow'amazima yali yagifulukamu naye ng'ate ekkanisa tebweri toga nti yaliwo naye Isirayiri togamba nti yaliwo sebo ne bannyabo yaliwo naye nga Katonda afuluseemu avuddemu olw'okumunyiiza naffe olw'ekkanisa kuba bajjajjaffe abatusooka bonna ekkanisa bwe yagwa y'abatumeyo yali amaanyi ngeri ku mulamwa bwe yagenda esesetuka n'egwa n'enyiiza Katonda naffe ne tulokoka nga tuli mulembe ogwo ogwanyiiza Katonda kubanga nze nalokoka 99 nga nkyali mulembe guli omukadde ng'ate omulembe omupya gutandika 2 kati ng'omulembe gwe tulokokeddemu gwanyiiza Katonda kibula kanandeetera mu budde obwo ate mu 2 n'atandika okuba nga nteeka omulembe ogutandika abantu bwe baali balowooza nti esegenda kuggwaawo nga bamanyi nti ne buli omu ali ebibye nga buli omu yeenenya neguba mulembe nga gugenda kukyuka yali akyusa omulembe aleeta omupya ogugenda okuba nga gwegeerera Katonda akomyewo ekitiibwa kye mu kkanisa Katonda abeerenga alaga ekyokukola engeri gye tujjawo ekibikka kati kyekiva ku ekyo ti abantu bwe boonoona Katonda ate amaanyi ge n'agajjawo n'afuluka n'awaayo amaanyi ge eri abalabe era kyova olaba tuyinza okugeza ku ggwanga Uganda naye ne si ggwanga Uganda lyokka abasumba bano badde obalaba wano mu Uganda nga teri asobola kujjayo mazima n'agagamba oba pulezidenti oba kabaka obaani kubanga bali mu kizikiza wabula ate abasumba ekkanisa ebadde egoberera ensi bwe bawa enguzi nga nabo bakwata bwe bafera nga nabo bafera bwe balimba nga nabo balimba nga bamala bekkiriranya na buli kintu mu madiini bino bisiyaga bano kufera kuno kusaddaaka kuba Katonda bw'ava mu kkanisa etabulwatabulwa bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu agereka n'etabulwatabulwa kivula ne bali baateekako nti bambenga nga balaga abasumba 15 ne baateekako ebifaananyi byaliko nga bisatu bitegerekeka na birala nensi yogere mannya gaabwe nebo baabiteekako ne bagaba abasumba bano bafere basumba babbi basumba basamize bali mu bintu ebyenjawulo kitegeeza nti ekibikka kino kyali kimaze okumaamira ekkanisa ng'amazima tegasobola kuvaayo Katonda avuddewo naye ng'ate abantu basoma Bayibuli batambulira mu Bayibuli bakolako bye basobola okukola ebimu naye nga Katonda ow'amazima taliiwo ye Katonda wadde taliiwo ne bobeera mu nsi wadde tomulina ye akoleka n'olya akoleka n'okola bibyo bibeerawo osobola okukola ebintu byonna ebibeerawo naye nga tolina mazima kyovola n'ab'ensi abatolokokanga weebali balya bawonyezebwa bwe bagenda mu malwaliro Katonda abaleka bawonyezewe kubanga abaagala bwewa abamu bafa abamu babonaabona okubonaabona kubeerawo naye era Katonda ateekawo ekisa ekyo kubanga amanya nti bano bantu nze nabatonda naye n'ekkanisa nze naginunula naye yanvaako neebula n'ennyiiga kati n'agaana awaayo amaanyi ge eri abalabe kati olunyiriri olw'enkaaga bakabona baabwe ne bafa n'ekitala ne bannamwandu baabwe ne batta ku biwoobe Mukama n'alyoka azuukuka ng'azuukuka mu tulo ng'omuzira n'ayogerera waggulu ng'anywedde omwenge n'akuba abalabe ne badda ennyuma n'akwasa ensonyi n'abakwasa ensonyi ezitaggwaawo Bayibuli eyigiriza ti Katonda bw'addamu n'agolokoka kati abalaba abazzaayo ennyuma kubanga omulaba asooka ye Setaani n'endagaano ezo z'aba yakola kati endagaano ezaali zaakolebwa zaali zimaamidde ensi ne twebaza Katonda ekisa kya Katonda tuwadde okubikula kw'ebuziba ne tukola ku nsonga entugisabira nga twakosa enkola y'omutigolo gye twabagamba tetusiga ensigo erongoosa omukisa ogwo omukisa ogwayononebwa ne tugulongoosa
ne tufuna omusolo gwaffe tuteeka mu buweereza okutuddiza obuyinza obwo bwagenda bw'atakimanyi kyoboolaba obonaabona n'ebintu ebimu waliwo ennono z'olina okumanya n'osabira ekintu ne kigaana nga kikulinako obuyinza ne tukola okwebaza okugyawo endagaano ezo ne tukola okwanjula Katonda okuzzayo ekkanisa ojjanjula mu maaso ga Mukama okugiwaanyisa ogiwongayo eddemu etukuzibwe ebyo byonna bina tujja kwongerawo nga kubibayigiriza ennono z'omuti gw'obulamu kati Katonda n'ajjawo ekizikiza oli kyeraba nti naye oli Katonda n'akimulagako ate tani naffe ng'alawo ekintu kibadde kikutte tutandise okukyabuluzaamu naye nga kigumu nnyo ti abantu badde babikiddwako emitima gyabwe nga tebategeera naye ate kati nziza okusaba essaala buli era oyo yayitibwa Katonda era agenda okuweereza Katonda bassebo ne bannyabo okuggyako omwana w'okubula yabeera wakubula kubanga ne Yuda yaliwo nga mwana wakubula wakuzikirira n'agamba nti n'agaana eweema ya Yusufu n'alonda ekika kya Efurayimu n'atalonda kika kya Efurayimu naye n'alonda ekika kya Yuda olusozi Sayuuni lwe yayagala n'azimba abatukuvu be b'okufaanana ng'ensozi ng'ensi gye yanyweza emirembe gyonna n'alonda Dawudi omuddu we n'amuggya mu kisibo ky'endiga okugoberera endiga eziyonsa mwe yamujja okulundanga Yakobo abantu be mu Isirayiri mu obusika bwe Bayibuli egambe bweti ti Katonda yatuuka n'agaana ekika kya Efurayimu Yusufu ne Efurayimu n'alonda ekika kya Yuda ti Katonda abantu abadde baweereza mu mulembe ogwo atola okwonoona ate abajjawo n'alonda abalala n'akyusa abalala kyova olaba alese omulembe mulala abantu abagukulembera bagutambuza balala era ffe abagenda okukulembera ogutambuza balala ate abalala bajja twegattako bwegasi nga Yefusa bwe balwanyisa Isirayiri ate nga baamugaana yali mwana wa mukyala atali wampeta naye bwe byabalemerera Katonda yabasaasira ne bakyuka ne bajja eri Yefusa ne bagamba tugende tulwane n'abagamba naye bwe mumaze kulwana nange nze ngenda obakulembera ne bakkiriza ti omuntu yenna bw'amala okulemererwa aba takyasobola kukulembera omuzibe w'amaaso takulembera alaba wadde yakazibu k'amaaso ago aba talaba bulungi kati bassebo ne bannyabo mulina okukimanya ti buli mulembe guno Katonda tugenda kusaba essaala ababikulire buli kintu kyonna ate agenda bagamba nti mwegatte tukole naye nga mumanyi bulungi nti tulina okubakulembera obbalaga ekyokukola kubanga temukimanyi eyo yenteekateeka ya Katonda tewakyali kirala kisobola kukyukamu n'akamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu tonna bw'okituusa kuba tomanyi kyakukola kubanga ebintu byakulemerera dda olw'okwonoona kw'ekkanisa abantu benyigira mu kwonoona nga tebakabira Katonda kukyuka abavaako n'akyusa n'aleeta abantu abalala abanaamukaabirira abanaawaayo obulamu bwabwe nga saddaaka abanaamalirira bwe bamalirira n'alyoka abakozesa kyova olaba Nuuwa bonna baamala kwesaddaaka ne bamalira baga tujja kuzimba eryato okufa na kuwona buli basajja baakyusanga omulembe baamalanga kumalirira Bayokaana bonna baamala kumalirira tetujja kubeera mu ddungu ne babeera eyo Dawudi baamala kumalirira ne balwana paka baganda baabwe lwe baakomawo ne babeegattako bassebo ne bannyabo ng'ekika kisigadde kimu ekya Yuda kyekirwana naye ng'ebika ebirala bikyatambula ne Sawulo naye ng'ate ekizikiza olwo kyali kimaze okubikka ku kkanisa n'ensi kati Dawudi ne balwana bwezizingira enkola engeri yaliwo mulembe ogwo okutuusa ekiseera lwe baakomewo n'essanduuko ya Mukama kuba yali emaze okuweebwayo mu Bafirisuuti ngeri mikono gy'Abafirisuuti kibola n'obuyinza bwonna bubadde buli mu mikono gya nsi ensi kyegamba ne kansa kyegoberera Pulezidenti bw'agamba nga nabo bagoberera Minisita bw'agamba nga nabo bagoberera Kabaka bw'agamba nga nabo bagoberera oba omukulu yenna bw'agamba nga nabo bakola batya ng'amazima tegali wagawakanya gaga nti nedda minisita adoyogedde ne kino si kituufu Pulezidenti wano kino oyogedde ne si ye Bayibuli kyegamba ng'ekyo tewabadde asobola kukikola kubanga wabaddewo ekizikiza ekikutte nga tusobola kikola ne bw'okola otya kangeze eggwanga Uganda eggwanga lyaffe Uganda twaliwo abakulembeze abasumba baffe senga tewali kizikiza baali badde bawabula dda Pulezidenti bwe yajjira kubanga bwe yajjira awo ng'alimuko awo ekitangaala ekitonotono wadde abantu babeeramu ekizikiza ng'era ayagala okwebuuza n'okumanya ku bintu ebimu naye yagenda okulaba nga ne banayibuuzaako ng'enkola efaanana n'eyiye yo yennyini n'amanya nti kino kizikiza era olumu ng'alina n'ebibuuzo by'abuuza nemwe ani abawa obwa bishopu ye nga by'abuuza ate yalinga ate asinga ne bali okutegeera ng'alimu akamuuzuula akalaba kusinga ne bali ababuuza namwe ate abalokole ate mwayingiza mutya mu bino by'okubitiibwatiibwa ate bishopu kubanga ekigambo bishopu kitegeeza mulabirizi kiba kizingiramu omutume mulabirizi kizingiramu omusumba yenna buli musumba yenna mu Bayibuli abeera bishopu abeera mulabirizi
tewabeerawo bitiibwa byawukana nnyo bisusse nga pulezidenti wa Uganda n'owa Rwanda n'owa Kenya bwe benkanankana nga bageze mu olukiiko lw'abapulezidenti mu Amerika oba wa Amerika oba waani bonna babeera ba pulezidenti kubanga bakulembera ggwanga. Naye nga batandise okuteekawo ebintu nti olw'okubawo okubula kuno kwe kuleeta ebitiibwatiibwa oluusi ebitaliiwo naye nga Bayibuli eyogera birala. Kati bassebo ne banyawo tubategeeza ebigambo ebyo. Era omusomo omu yagenda n'agamba pulezidenti nti kati ssebo mpa ntereze ekkanisa nkwate ebisimanyi bannabbi b'obulimba abakolaakola bino. Pulezidenti amugaa nti akyawandiikibwa ne bannabbi b'obulimba bagenda kubeerawo. Kati ate nga yamusinga n'okutegeera atasumba kkanisa ate yasinga okutegeera Bayibuli nga kitegeeza nti ekkanisa erina gibiwutikidde tekyalina magezi gategeera naye ng'ate abantu bo balaba ng'ekkanisa etegeera balaba ng'ekkanisa ebuulira enjiri naye ng'enjiri gy'ebuulira nfu tegabadde mazima kubanga enjiri y'amazima egamba abantu kwenenya na kulokoka kuleka kibi kitwandibaddeko wewa okulaakulana tukwagala era si kubi naye omuntu yenna bw'agenda aleka ekibi n'atereera ne Katonda asobola omuwa okulaakulana obudde nga butuuse naye ate owulira enjiri ebuulira kifuula nnenge mufa ky'okubuulira nti musooke munoonye obwakabaka n'ebira binaayongerwako ebagamba mujje mufune okukulaakulana mujje tukole enkulaakulana. Okukulaakulana si kubi naye kuvudde wa? Okukulaakulana kw'ekkanisa tekufaanana nga kwansi. Okw'ensi osobola okubba, okw'ensi osobola okuyita mu bwenzi oba okukuula abasajja oba oyita mu bufere oba mu kulya enguzi oba mu kutunda emyenge oba mu bisiyaga osobola okukola ekintu kyonna oba okukola bino byonna besodasoda bye bakola naye nga bakola mulagala gwe ng'ofuna ssente ebyo byonna mu nsi osobola obbikola naye ate mu bwakabaka bwa Katonda tosobola kukola bintu bifaanana bwe bityo n'oba nti okulaakulana. Kitegeeza enkulaakulana eba yansi kye begamba nti Babuloni kigudde mu kifulume. Kati ekkanisa ya Kristo abampuliriza zizo basabira essaala ekkanisa ebadde Babuloni okujjako fe abasobola okuvaayo nga bannekemeya bwe batandika okuvaayo mpolampola era nabo tebaavaayo lumu naye bagenda bavaayo mpolampola. Kati Katonda azze okubaggyayo mwenna abadde mu kizikiza bassebo ne bannyabo ate n'ensi agisumulule eve mu kizikiza kubanga naye ebadde eri mu kubula. Lwaki ensi ebeera mu kizikiza? Olw'okuba ekkanisa emba bimaze okulemererwa ensi n'egiwamba kati ensi yeeyongera kukola bya kizikiza n'ekkanisa n'etambulira mu kizikiza. Kati bassebo ne mulina okutegeera ebigambo ebyo. Era osanga abantu abamu nga bali mu makanisa nga goloza balokole. Omuntu omu yangamba ekkanisa naye sijja kugyogera ebwayisaawo yaloota ekirooto oba yakigamba ne musumba ng'alaba ekkanisa ate yagiraba nnene naye ng'alaba kakanisa katono ng'era kalimu obuteebe bwanga mukaaga bwe butyo n'alabako na muyimbi omu bana kinaabuuza ekkanisa ennene bweti ate batugamba tusondera ssente tugigaziye lwaki katono bwe kati. Kati ye n'atabitegeeramu makulu naye bwe yali akimbuulira ne mugamba nti Katonda ategeeza ki ekkanisa gw'olabanga ennene naye Katonda alaga katono mu mwoyo era n'abantu batono abalimu abalokole be bayita abalokole abaagala Katonda abasigadde mu ye gugoberera bugoberezi kubanga ekibaleeta abantu abamu mu kkanisa baba n'ebizibu ne bw'okuba ku ndongo n'atenderezaamu n'ayimbamu n'azinamu asanyuka n'awulira ng'afunyemu ku ssanyu n'emizimu egimu omanye endongo zino nazo zigoba n'emizimu ne gikkakkana kuba Sawulo baamukubiranga endongo omuzimu ne gumuvaako bwe gyamuvangako endongo yavangawo ne gidda. Kati abantu abamu olw'okuba balina ennaku gwebalaba bazze mu kkanisa olowooza balokose bazze kuzinamu mu ndongo kusanyukako baleke era senga ekkanisa eyo gigamba nti myezi 3 nga temukuba bivuga abo tojja kubalabako bassebo ne bannyabo senga kisoboka ne bayisaawo etteeka tesire twagala tuyise oba pulezidenti kuba bakabaka bali bagambanga nti mujja kunnimba baali bagezigezi abakabaka abasooka n'agamba nti njagala ekkanisa z'abalokole nziwadde emyezi 3 twagala kulaba aba muli balokole nga temukuba byuma tetubaganye buganyi ne tubalabe ddala mwajja kutendereza Katonda oba mwalokoka ojja kusanga ng'abantu tebaliimu. Omuntu omu yagenda mu kkanisa eri Lubaga ey'abalokolesi sijja kuzoogera manya ngamba bw'ati yagendayo kuba ye mukubi wa bivuga yatusanga wano ekatwe nga tulina ekkanisa ntonotono ng'ekyali mu bibaati nga mulimu abantu abawereramu abaagala okunuukiriza enkaago baataano nga tuli ku ngoma n'agamba nti eno ekkanisa togizanyirako yamanyi ti ekkanisa ekuba eŋŋoma n'ebeeramu abantu bwe batyo ne babeera nga batendereza bwe batyo eyo togizanyirako. Nagenda mu kkanisa emu kubanga nkola byuma nkanika byuma ebiwe biti agendayo bw'ati n'agamba ekkanisa ebyuma bwe byazikira nagenda okulaba abantu bonna bayimirire tekyatendereza nga tekyali addayo wadde okusanyuka kubanga beekyabaleese kusanyukamu. Bwe bamala okusanyuka olw'ebyuma bino bassebo ne bannyabo ate n'omusuma naye waakatemba n'abasanyusa kuba naye akola akatemba n'abasanyusa n'abakwata obwongo
abaali n'amafuta n'agatandika okugayola nga bw'amansira n'amansira abantu bonna n'amansira eno n'amansira eri abalera n'obucupa obunyiga bwe buti kakati nga balinga abafuuyira embizzi oba abafuuyira ebiku kati bano abakozesa olw'okuba abantu tebamanyi bali mu kizikiza ne basanyuka tebatumansulira amafuta naye nga naye akola bufirisoofa abantu abakuumire awo nti batumansulira amafuta naye nga bazzeeyo tebalina kye babadde tebalina amagezi ge bafunye tebalina kye bategedde wabula bagamba mujja kulaakulana mujja genda mu Amerika amafuta bwe gali agakulaakulanya okukulaakulana bassebo tetuwakana nakyo si kibi naye okulaakulanya otya tulina obbategeeza enjiri y'amazima tebakumansira amafuta nga totegedde mazima tokulaakulana obonaabona bonyibonyi ne bakufuuyira nga afuuyira embizzi oba afuuyira ebiku tolina gy'okulaakulanira osigala obonaabona amafuta sige gakyusa ebintu ebikyuka n'amafuta ago wadde bwegali naye nga naawe omuntu okyuka bassebo ne bannyabo tubolabe ekkanisa yaffe y'abalokole si wano wokka ne mu Uganda yonna ne mu nsi yonna ya bufere nga bw'obadde ogiraba tugikomya bukomya gitegeeza amazima twali tuwaabye tulina okukkiriza amazima era nabaga nti omusumba yenna alivaayo n'agamba nti bannange tukkiriza ensobi yaffe twayonoona tukkiriza abantu mwenna bannayuganda mutusonyiwe tubadde tutambulira mu bulimba oyo ndikkiriziganya naye kubanga ekkanisa n'abatali balokole bagiraba nga yagwa tulabira ku kyokulabirako wano muganda waffe Benini yajja wano naye nga zokkola obufirisoofa n'obufere bwagira bwanti abantu ne bagwa abantu bonna ne badduka emisinde abakulu bonna mu gavumenti bebiti ba minisita Mongi muwala wa pulezidenti musumba waffe Sserwala bonna ne bafubutuka emisinde balowooza bajja kufuna amaanyi tewali maanyi gawo bassebo ne bannyabo nga wawaba bw'oba wagwa Katonda tasobola kuwa maanyi omala kukyuka era nabaga nti mutunule tulabe oba nabo amaanyi banaagafuna tetuuliyangayo yafuna maanyi alina byakola singa ndowooza muwala wa pulezidenti yasinga kati kuba naye musumba yali badde kati yasinga byakola ebyamagero wa pulezidenti byakola bino ebikola ebiti ndowooza baali badde ate kati n'abasirikale tebakyasobola kutayiza abantu Bobi Wine gy'ayita baali mulese makubo kubanga oli kati yafuna amaanyi agakola ebyamagero yali badde oba abaakwa byakola awo ebintu ne bikola haleluya oba baali egasse n'abasumba abagende bafuna amaanyi bagamba ebintu obalaba bulabi nga bagenze bugezi tusaba pulezidenti Katonda akuzzeeko basaba mpewo banoonya ssente tugeze mu maaso nze mbabulya njiri y'amazima nze kubasabira nina okubabulya amazima omuntu yenna nga onomujjanjaba bw'aba yeetaaga mpiso omukuba mpiso ekiwundu bwe kiba kyetaaga kunaaza okinaaza otakinaaza tokijjanjaba bwe kiba kyetaaga mazzi ogaleetaaga okya n'okinyiga kyemba mbabulya njiri y'amazima wadde ngenda basabira ngenze nga maliriza ne Befeso 6 egamba bwetonyula 10 ekyenkomero benga n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu n'obuyinza bw'amaanyi ge mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinze nga okuyimirira ku nkwe za Setaani kubanga tetumeggana na musayi na mubiri wabula ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi mu ffe kino ekyekizikiza n'emyoyo gy'obubi Setaani bw'aba alwanagana n'abantu akozesa ebibinja bina akozeseza ab'amasaza ab'obuyinza abafuga ensi mu ffe ekyekizikiza abo bejagala okwogerako katono n'emyoyo emirala nti ensi bweyonoona emyoyo gino ekifuga mu kizikiza giwamba ensi ne gigimaamira n'ekkanisa n'olaba nga omusumba yali budde enjiri y'amazima ng'akubuulira nti ati kikwebezi yakuliko kalondozi yakuliko kikwabanga yakuliko jangu tukute ekyo kikawuula kyekyagaana okufumbirwa naye nga bayibuli teyogerangako ku kawuula bayibuli tetuumatuma myoyo busamize ate obusamize bwe bukomawo mu kkanisa kati bassebo ne bannyabo nazze okubategeeza amazima ti enjiri emu ebadde ebuulirwa ebadde enfu naye ngenda kusaba essaala gwe musajja gwampuliza musumba gwe naye muntu gwampuliza ali mu nsi naye pulezidenti Kabaka naani yatula ebigambo bino ti ayi Yesu mpulidde enjiri y'amazima ate Mukama ozze okutusabira okuyita mu mudduwo twagala okutegeera amazima bokkiriza ebigambo noga nti kkiriza Katonda ajja kukyalira mu ngeri ye kankusabire Katonda w'eggulu n'ensi nkwebazza wangambye okusabira Bannayuganda naye n'ekkanisa yonna mu nsi yonna n'okusabira abantu ba bulijjo ekyali kibamaamidde nga kibakutte kubanga twakikolera okukiggyawo Mukama ebo lyakasigadde ku bulamu bwabwe nga bamaamulako mu linnya lya Mukama waffe Yesu amaanyi agag'ekizikiza tugawangula n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omunamu tugazikiriza ddala kabaka w'abakabaka nga wava mu magombe ga tegakunywezezza nabo leka bafubutuke magombe ago mu maanyi ago Mukama ogamirire ddala basumululwe bawonyezebwe bajje tukola omulimu gwa Katonda omusajja ogwo oyagala okuwaayo ssente balekyakimukute kimute muli Yesu ajje tukola omulimu gwa Katonda gweyakuwaayo ebikozesebwa gweoyagala agula ettaka bw'oyagala atekewo asasule TV akole emirimu egy'enjawulo tukolere wamu kabe mukulembeze kabe bantu ba bulijjo kabe babibiina kabe bafuzi baawa bonna Mukama n'abali ewala n'okumpi Katonda wange yogera nabo beebikkulire beerage kubanga ekibika kyamaze okuvaawo nga Yesu bwe yazuukira n'ava amagombe gaali gamumize ne gatamunyweza
leka amaanyi ago agava mu ggulu gakka okusumula abasajja n'abakyala mu ebyo byonna bateeka okukola bye bateeka okumanya bateeka okutambuliramu tulyoke twegatte ng'eggwanga Uganda tuweereze sebe Katonda yatonda eggulu n'ensi atalemererwa kubanga ekigambo ky'okirabirira Mukama tekiddanga tekirabye mukisa nsabe n'okwebaza Bannayuganda be wayita n'okwebaza olw'ensi yonna n'olw'ekkanisa nga nkugulumiza omaze okukola ate omaze okunyweza Mukama bankuumire. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.